Sabbiiti ewedde Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ku mukolo gw'okujjukira n'okusabira omugenzi General Alonda Nyakairima e Munyonyo yalumiriza bannakibiina ki National Unity Platform okwenyigira mu kubba obululu. As a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. Bano abakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni abategeeza nga bw'alina n'obujulizi era n'abasaba nti baba bagamba nti abawaayiriza bagende mu kkooti. I have the facts. NUP can take me to court and they say Museveni has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. Olwaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform Makerere Kavule, Robert Kyagulanyi Ssentamu azizza omuliro era ebyayogerwa Pulezidenti Museveni. Omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Alonda Nyakairima. Ne Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe n'agamba nti twamubba akalulu, NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo. Kyagulanyi asoomozezza Museveni akkirize ekitongole ky'amawanga amagatte kiddemu okubala obululu oba okubibwa mu mwaka gwa 2021. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. Agamba ebyayogeddwa Museveni biragira ddala nti akakiiko k'ebyokulonda si keesimbu era n'ebyokugenda mu kkooti abyogeddeko. Muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyaginze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza yagambye tumutwale mu kkooti. Museveni musoomooza kubanga ebyo yabyogedde nga manyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wa ddobbi enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kkooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kkooti tulontoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogedde bw'obanga ddala byewayogedde obyekakasa era bw'oba tokisobola ekyo sirika okuma ekitiibwa ky'emyaka gyo. Kyagulanyi agamba nti Museveni okwogera bino lwandiba oluwenda olw'okwagala okuggyako abantu ba bulijjo omukisa ogw'okulonda abakulembeze baabwe. Twabagamba Museveni alina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu. Therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okusobola kungi okubba obululu. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo nti byonna bwe biti bwe bitandika. Okujja kukoma ku bisanja bwe biti bwe lyatandika James Kakoza baatandika nga abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akyewomyemu omutwe era ng'akiyisizza. David Lewis Lubongoya ssaabawandiisi wa NUP yeemulugunyiza ku butali bwenkanya obujjudde mu kakiiko k'ebyokulonda nga keekubidde. Twakitegeddeko nti nga 13 ez'omwezi gw'omunaana waliwo munnamateeka mulwanyirizi w'eddembe gwe bayita Aaron Kiza yabawandiikira ng'asaba empapula ezikwata ku kibiina ekya NRM era ng'abasaba n'empapula z'obuyigirize bwa General Museveni kandidate waabwe. Ne bwe twogerera Electoral Commission tenamwanukula. Naye ffe abawandiika nga bagala mpapula za NUP obeera olowooza nti mu dakiika 2 baba bazibawadde babawandiikirawo immediately ne baba respondingira ne bazibawa. Akalulu ka bonna akakuba mu mwaka gwa 2021 ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga lino ekivuddeko Kanaluzaala, Pulezidenti Museveni owa NRM ye yalangirirwa ng'omuwanguzi n'obululu obukadde 6,228,998 nga bakola ebitundu 58 n'obutundutundu 8 ate Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform omukulu gwalumiriza n'afuna obululu obukadde 3,63,437 era buno bwakola ebitundu 35 n'obutundutundu 8. Nze Adolf Semata, Kulagudde TV agaguddewo.